onjagala Professor Simeon Kayuwa kibuuzo onjagala oyagala kumbuzanga Petero ne Yesu kibuuzo it's a yes or a no si bwe kyali era ne Petero Yesu yamubuuza nti onjagala n'addamu atya gw'omanyi nga nkola ki nga nkwagala kubanga abantu boogera nti baagala naye nga bebaga nti babaagala nga nabo bakimanyi munda nga tebakifiiringa. So love is felt by the opposite, the other person. Oli bw'akiwulira ate bw'owulira ng'omuntu akukyawa wadde gw'owulira omwagala omuntu oyo muba temulina lugendo. Njafuna yakadde njogereko n'abaagalana. Tuli mu nsi ejjudde obukyayi. Ensi ejjudde obukyayi, ensi etamanyi Katonda omukwano guba mutono. Ensi ekyawa Katonda omukwano guba mutono. Ensi ekyawa Katonda teyagala baagalana okuggyako nga bali luuyi luli. Kyova olaba ennaku zino kyangu ensi okuvaayo ennene ne zigamba zigenda kulekerawo okuyamba Uganda. Lwaki? Lwakuyisa tteeka erigaana ebisiyaga. Naye tebakeerangako ne bagamba tugenda kulekerawo okuyamba Uganda kubanga egaanye okugatta abaagalana mwami na mukyala. So ensi eri perverted. Kati kibi nnyo omulokole okunoonyeza validation mu bantu be bayita abali perverted oba perverts oba abantu batayagala Katonda. So kasitobanga Katonda yakkakasa kyokola, the people's opinions don't matter.